omwana ng'ali happy healthy nga mugezi alete emikisa ku gy'olina agigaba eje ebintu byeyongera okutambula abaana bajja n'emikisa naye n'ono tumukwasa emikisa gyonna mukama amuleeta naye mwali maama amaalu kyogamba ageze bugezi mmere lwaki tojoyininga federation ate nga nawe oli muyimbi zino bitegeera nnyo ebyo siina nnyo kyamaanyi bayiro kyensobola kuddamu ku nsonga ezo buge mazima honestly federation tekuyitangako Rema yambita teyambita ndoza nkaddiye siina kyensijjukira abalala bagamba obiteekamu busungu nti olwokuba taataama yagikulira olidde oli taataama kati nze nsobola okuyitemu obusungu bwaki nga tulina omwana kati ama wawulira nti nyina obusungu taata wawulira ati okitegeera omwana kyagenda wala ava kubinoowe mutuka kibiki testing 1 2 nekiga we have a kid so they are holding a respect for another okitegeera so there's no tewali nnyo mbusimanya lukimu always will osuubira ogijoyininga in time I wouldn't say anything for now naye ndowooza tunaalaba mama maaga abayimbi abo federation balwanira corporate kyogamba corporate gwe ng'omuyimbi tekukakatako the main goal that's the main goal corporate is the main goal okitegeera kakiringa abamu abantu abasobola olwana olutalo eri ababeera wano wansi bagita batya ku front eno eri ababeera awo wakati kati nze ndi waka nkasuka saala nabisiibo mbasiibira nga wemasabira ekya copyright kiyitemu nze olutalo lwange ndulwanira waka kubanga ekya copyright nsiibira copyright tata era nze nkasuka saala nabisiibo temundaba ku front naye saala n'ebisiibo mbaweereza bannange ntambuze ekintu kiyitemu ffe tufune ku ssente era ofune ku ssente mama wewe wali mu kivulo kya Misa Kisemakula aliwo ka video akasatulatinga social media akabakyala ababiri Lydia Jasmine ne munne Ronato alina buzibu ki n'abakyala kati honestly nze siri nnyo muntu wakalabako ka video yako saakalabye nambadde nkugamba tewakalaba nga bagamba oyo talina kyatugamba I wouldn't really start. I don't like fights between women. It's even disrespectful. So I wouldn't go there. Era byatambudde nti ogezze mu pati ezimu zigezze ezimu zisingako kyenkola mwana bwe kiri kutuukako olingamba kutolaba ogezze mu bitundu ebimu mama maalo katono nnyo linda kukatona mama maalo era awo wennyini abo wavudde n'okola statement egamba ebiseera bya season siko bwe mbaatayo yali ekyaliko wangi ate wangi Nenga kyekyo si nsonga nkulu by the way. You know me when I'm performing, I interact a lot with my fans. Mba njagala kibeera nga abanyumyamu. Okitegeera. Mba nze ku stage tusekemu tunyumyemu ize si bya lutalo. Okitegeera. Kwa sinzi nti nzina nyama zina sikola kiso. Kyensobola kunyumya nabo as I sing. Okitegeera. So that was one of the things I told them because ukikyali kituufu engeri kiwakana but I was just trying to interact with them. N'akasembayo akalala. Mama maalo obuyimba bw'oyimba ennaku zino ositiikinze nnyo mu mukwano owaana musajjawo oba obuyimba obuweereza musajjawo naye bafaani bo oba waakodya obuyimba bwo kuba munnekitegeeze olabika munnaaye afaani bo oyinza oba wabasuulawo mu ngeri emu oba endala omukwano ogukolera buli omu sigwa amanisa emyaka bwe nti akayimba oli akamba kyobala oli akusanga mu kkubo n'akugamba wabula kano wakanyimbidde kano kange it's because love egatta buli omu yes bwemba kiyimba of course bwoba mu love era feeling omuntu n'owuliranga bannange okitegeera ng'okamuweereza but it's upon you to really forward that song to oyagala ena because love applies to everybody. This is not just for me naye buli omu mba muyimbidde just okambala bwambazi nogamba nti n'owuliranga gwe atayimbira omwambala mama ekisembayo kwoze kino sikikubuuza
tonsembera nosigala kyekimu ekyenjagala nkubuulire. Masannyalaze. Tosobola kunsemberera nosigala kyekimu sigwe wana. Asitula ensawa tuziza abantu. Kale gwenda okatemuza wa Evelina Mulondo giwuli. Nawe ojja kusula kimu. Okitegeera? Okitegeera kye nkugamba. So abantu just babeera awo baganya okunafuya abantu. But it's okay. Waba okusitula ensawa yange akoze musho. Kati ngeyiye zituwa. Kati olumubuuliza. Mama nedda. Batulaze baby bump nga bagamba kirabika we expecting. Inshallah nze kambabuulire ebintu bye nnina okukola. Kwagala, kuzaala, kwagala abaana bange, mwami wange, bantu bange, famire yange, ebyo binasigaliza abafaani bange kubaweereza nnyimba. So si kipya. Okitegeera okundaba ne pampu ndi mukyala mufulu. Okitegeera ebyo okundaba nti oba olubuto oluvuddeyo it's okay. Ebyo byennyina okukola bannange ate okitegeera kati ebimu ku mirimu gyange egy'omu mutwe kuzaala. Okitegeera kale kyo nja kikola yasigala mwewuunye nnyo. Okitegeera nga nawe nkusabira osumuluke bulungi inshallah. Mumuzungu ayina wali munna ng'ali happy healthy nga mugezi alete emikisa ku gy'olina agigaba eje ebintu byeyongera okutambula abaana bajja n'emikisa naye n'ono tumukwasa emikisa gyonna mukama amuleeta naye mwali maama amaalu kyogamba ageze bugezi mmere kumbe naawe naye akulabisa gyowe Maama amaalu. Egatta buli yes bwemba kiyimba of course bwoba mulaavu nofirimu omuntu nowuliranga bannange okitegeera ng'okamuweereza but it's upon you to really forward that song to oyagala ina because love applies to everybody. This is not just for me naye buli omu mba muyimbire just okambala mwambazi nogamba nti nowuliranga gwatayimbira omwamba lwawe. Mama amaalu ekisembayo kwoze kino sikikubuuza mu bubi wabula abantu omuwulira bakize nekyo bagamba nti Evelina Mulongo akukwatira nsawo ababyogerebaddewo leero sale tonsembera nosigala kyekimu ekyenjagala nkubuulire. Masannyalaze. Tosobola kunsemberera nosigala kyekimu sigwe wana. Asitula ensawa tuziza abantu. Kale gwenda okatemuza wa Evelina Mulondo giwuli. Nawe ojja kusula kimu. Okitegeera? Okitegeera kye nkugamba. So abantu just babeera awo baganya okunafuya abantu. But it's okay. Waba okusitula ensawa yange akoze musho. Kati ngeyiye zituwa. Kati olumubuuliza.